Ekijulirwa eky'omuddu wa Kristo. Essomo lyaffe olwaleero liva mu bbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abakolinso, essuula ey'okuna kuva akanyiriri akasooka paka kabiri mu akamu. Naye akanyiriri akasooka n'akokubiri bugamba nti omuntu atulowoozenga bw'ati nga tuli baweereza ba Kristo era abawanika b'ebyama bya Katonda. Era wano kigwanira abawanika omuntu okulabikanga nga mwesigwa. Ekkanisa mu Kolinso yali eyawukanye ku lwa Pawulo, Apolo ne Keefa. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye essuula esooka akanyiriri k'ekkumi bwe katugamba. Pawulo bwe yali ng'abaddamu ku lw'okwawukana mu bakkiriza, Pawulo yabeegayirira abakkiriza bonna okubeera obumu mu Yesu Kristo. Era n'abagamba nti Yesu Kristo ye mukulu w'ekkanisa. Neera n'abagamba okulekeraawo okwawukana ku lw'emirimu gy'abaddu ba Katonda. Abatume ab'amazima beebo abatumibwa Katonda. Abaruumi essuula esooka akanyiriri akasooka kagamba nti Pawulo omuddu wa Yesu Kristo eyayitibwa okuba omutume eyayawulirwa enjiri ya Katonda. Pawulo atunnyonnyola ng'atubuulira obubonero obw'obutume ow'amazima buli mukkiriza yenna gw'alina okuyigirako. Akabonero akasooka omuddu. Pawulo mu bbaluwa ze era n'abalala abatume beeyanjulanga ng'abaddu ba Kristo. Omuddu agondera mukama we era aweereza mukama we, wabula si lwa bukodo n'okwegwaniza ku lw'okwegomba kwaffe, naye okwagala kwa Mukama. Yesu agamba nti naye buli ayagala okuba omukulu mu mmwe anaabanga muweereza wammwe. Matayo essuula ey'abiri akanyiriri kabiri mu omukaaga bwe kagamba. Yesu ye yennyini yali kyakulabirako eky'omukulembeze omuddu bwe yaweerezanga abantu abaakuŋŋaananga abangi n'okwoza n'ayoza ebigere by'abayigirizwa be era n'okutufiira n'atufiirira olw'ebibi byaffe. Akabonero akookubiri. Abawanika b'ebyama bya Katonda. Omuwanika y'oyo gwe bassaamu obwesige eri ensonga zonna ez'ebintu bya mukama we. Abatume era naffe leero ng'abayigirizwa twafuna okubikkulirwa kw'ebyama bya Katonda ku lw'Omwoyo Omutukuvu. Ng'abeesigwa b'okubikkulirwa okw'amazima kw'ekigambo kya Katonda, twetaaga okunyiikira okubuulira n'okusomesa amazima mu kwagala. Abawanika twetaaga okubeera ab'obuvunaanyizibwa n'obwesigwa eri emirimu egyatuweebwa. Ebbaluwa ya Peetero ey'olubereberye essuula ey'okuna akanyiriri k'ekkumi paka k'ekkumi n'akamu bugamba nti nga buli muntu bwe yaweebwa ekirabo nga mukiweereza mwekka na mwekka bwe mutyo, ng'abawanika abalungi ab'ekisa kya Katonda ekitali kimu. Omuntu yenna bw'ayogeranga ayogerenga ng'ebiragiro bya Katonda bwe biri. Omuntu yenna bw'aweerezanga aweerezenga ng'amaanyi ga Katonda gamuwa bwe gali. Mu byonna Katonda agulumizibwenga ku bwa Yesu Kristo, alina ekitiibwa n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Akabonero akookusatu. Obwesigwa. Abaddu ba Katonda basuubirwa okuba abeesigwa eri ebyo ebyabakwasibwa newakuwadde obudde, amagezi oba obuyinza. Nga bwe tulaba mu lugero olwa ttalanta mu Matayo essuula ya 25 kuva akanyiriri k'ekkumi n'akamu paka kasatu. Kubanga ffe tuli mulimo gwe abaatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda bwe yasooka okututeekateeka ffe okubitambulirangamu. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abeefeso essuula ey'okubiri akanyiriri k'ekkumi bw'egamba. Pawulo akubiriza ekkanisa okubeera obumu mu Kristo, wabula si kubeera n'okusaliriza oba amalala,
naye okukolera awamu ku lwa Kristo. Bangi tulaba banoonya ebitiibwa, naye Pawulo yakitegeera nti obulamu bw'omutume ow'amazima si bye byenfuna eby'oku nsi oba ekitiibwa n'ettutumu, naye okwabulira ebyo byonna ku lw'enjiri ya Yesu Kristo n'omusaalaba. Ffe tuli basirusiru ku bwa Kristo, naye mmwe muli bagezigezi mu Kristo. Ffe tuli banafu, naye mmwe muli b'amaanyi. Mmwe muli ba kitiibwa, ffe tuli ba kunyoombebwa. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abakolinso essula ey'okuna-10 bwe kagamba. N'olwekyo bw'oba ggwe weeyita okuba omuddu wa Kristo, weekebere ggwe bw'oba nga weerabamu obubonero obwo mu ggwe. Tuyinza okusaba Katonda okuzimba obubonero buno mu ffe. Saba essaala eno, gamba, ayi Mukama Yesu, nyamba mbeere omuddu wo obwesigwa era omuwanika omulungi ku lw'ebirabo by'ompadde okugulumiza erinnya lyo. Amiina.